mu mawulire Agwokya Bobi Wine alabuddwa ku ssaawa 48 ze yawadde gavumenti. Museveni Mubukambwe ayambalidde bano aga Besigye kyamukoze. My goodness, sokola kinge kakati amu abaana banno abaana ba Power musembere kumpi nnyo abaana ba NRM kino kikulu nnyo. Museveni agamba era alabudde Besigye abuuza bino bibuuzo olunaku lwaliro bw'abadde ayogera ku nsonga za Kizza Besigye n'ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Wanda boy subscribinga bampita hands. Museveni agamba oyinza otya okuba ng'ovunaanibwa ku misango egy'amaanyi egy'ennaggomola n'ate gwe mu kifo ky'okurespondinga n'osalawo kubanga ogaana kulya. Museveni abuuza Kizza Besigye agamba nti how can you be accused of serious crimes and then your response is a hunger strike. Kigambibwa kano Kizza Besigye amaze ennaku wazindaba 7 nga talya. Olunaku leero embadde ndaba Parliament Robert Mao ng'ayogera n'abatwala ekkomera kigambibwa nti kano Kizza Besigye ennaku 7 nga talya. Museveni agamba why don't you demand to quick trial? The military court was ready for the trial. Lwaki Besigye tolekeraawo okubanga okola bino? Lwaki Besigye tosaba basembeze okuvunaanibwako oba basembeze ekibonerezo kyo oba basembeze ensalawo ya kooti ku misango gyo? Museveni avunaana kano Kizza Besigye. Njagalulize buli nnyo Bobi Wine mu ssaawa 48 kikyayagala okukola. Teeka mu comment section kikyolowooza. Kati njogera n'owa NRM, njogera n'owa NUP, njogera n'owa FDC n'abalala bonna bannayuganda. Ebyaddala yagamba essaawa 48 tulabika nga tutambudde ku ssaawa ezisukka mu 24 sofa 24 25 kisinziira wonalabira vidiyo eno. Bampita hands kanzige kwebisinga. Museveni takomyawo n'agenda maaso. Njagala kusomera bino n'agamba kati in website ya NTV bagamba we bati in recent statement President Museveni addressed the concerns raised by Ugandans regarding the remanding of a leader Kano Kizza Besigye who is charged with the serious offences. Museveni emphasized the importance of swift legal process to ensure justice, highlight and the need for accountability and the removal and threats to national security. My goodness, nsaba owulirize buli nnyo. Museveni agamba nti Besigye mu bino byonna ekyokukola kyandibadde kimu kusaba kooti esembeze okuwulirwako omusango n'ensalawo yaayo. Era nga Museveni wano n'ayongerako n'agamba mu bigambo bye nga tabirumye namu era simanyi ensonga eri serious. Museveni agamba why was Dr. Besigye arrested? Abuuza ekibuuzo, teeka mu comment section. Lwaki Besigye yakwatibwa? Museveni abuuza Abannayuganda abali mu kubanga bamusaba naddala ku nsonga za Kizza Besigye. Agamba he reaffirmed that government's priority is a quick trial to reveal the facts behind the charges. Museveni warned the failing to address such matters swiftly could foster insecurity which held dangerous for the country. Museveni ayongerako n'agamba nti ekibandibadde ekituufu kyakulaba nga kooti oba abalamuzi b'eggwanga lino basembera ne bafuna a final judgment y'ebibonerezo bitya Dr. Kizza Besigye ate oba oliawo byandibadde avunaana. Kati Museveni ate okusinza ku NTV ne bagamba nti eggwanga lino libadde nga liwa pardon abantu balibadde nga libawa a second chance oba libadde nga libayamba okuba omukisa ogwokubiri w'obulamu guno omulundi akuviira ddala mu 2016 eyo myaka gyeyo. Museveni agamba nti wabula ebyo byonna ebiba bigenda maaso nga bigenda kuba nga biteekawo embeera eyinza osajjula eggwanga lino nedda byo tebirina kubanga oba olya bigenda maaso. Kati Museveni yalaze nti akulu mu gavumenti n'abalamuzi bali mu kubanga bakola era bayagala okubanga oba olyawo gap eriwo eryetera embeera eno evaawo. Kati addressing Besigye's claim of being persecuted, Museveni questioned why is Besigye innocent? Lwaki mulooza nti Kano Kizza Besigye talina musango? Museveni abuuza n'ayongerako n'agamba nti he had not demanded a quick trial to prove his innocent. Besigye teyasaba kooti basobole okubanga obaolyawo okolezaako ekusembera asobole okubanga obaolyawo ava mu bino byalimu to prove his innocence. My goodness, Besigye teyasaba kooti kwanguya kuwololezebwa kwe basobole okubanga bakizuula oba ddala talina musango. He expressed this belief that instead of seeking prompt legal resolution, Besigye yasaba okubanga ayita mu mateeka amatuufu. And Museveni agamba Dr. Besigye was requesting bail and forgiveness, questioning whether such serious charges should be treated with leniency. My goodness, Museveni agamba nti Besigye yali asaba bail, yali asaba abateebwe, yali asaba kisonyiwo. Kitegeeza Besigye yasaba ekisonyiwo. Bw'osaba ekisonyiwo oba tewazza musango. Museveni agamba bw'atyo bigambo bya Museveni era n'abuuza
whether Museveni abuuza emisango egyo giri serious, lwaki omuntu aba yeetaaga okuttira ku liiso? Bigambo bya Museveni. My goodness, abuuza Abannayuganda mwe abamusaba omukulu ayitibwa Kano Kiza Besigye. Kakati bino ebintu biwanvu nnyo. Museveni ayongerako kakati ku nsonga z'ebyobulamu obwa Kano Kiza Besigye. President Museveni also responded to concerns of Besigye, particularly reports of weakness and a hunger strike. Museveni pointed out that there is a government hospital within the prison. Waliyo eddwaliro mu kkomera Besigye gyali. Museveni agamba bw'atyo. Person doctors have been visiting him. Waliwo abasawo be nga omuntu badde nga bamukyalira. Museveni ayogera amanyi no buli kimu ekigenda mu maaso. Can you believe that? Agamba nti and Besigye, okay. Even taking him to private clinics when necessary. Kitegeeza nti Besigye abadde atwalibwa ne mu private clinic bwe kiba kyetaagisiza. If additional medical attention was required, the government would have been advised. Singa wabaddewo embeera y'obulamu eyeetaagisa okuba ennungi, gavumenti yabandibadde emanyisibwa kweyo ensonga. Bigambo ya Museveni agamba the president kati NNTV bagamba the president attributed Besigye's current condition to the hunger strike. Byonna obulamu bwa Besigye embeera gyalimu obulwadde bumuluma bagamba nti byonna biva ku njala na kugaana kulya mmere. Hans Pro Live gemanya gange embeera ya Kano Kiza Besigye njagala kugiwunzika bwenti. Museveni agamba my goodness Museveni criticized that called unprincipled use of hunger strike to gain sympathy and potentially secure bail, questioning the ethics of such a move in response to a serious criminal charges. Museveni si musanyufu ne Besigye naddala ebyo by'okugaana emmere, agamba nti bino byonna ayagala kubanga bamukwatibwa ekisa naddala nga ate alina emisango egy'amaanyi yazza. Museveni tabadde musanyufu na mbeera Besigye gyali mu kubanga ateekawo ate kw'ossa Bannayuganda n'abalala bonna. Wabula ekibuuzo kyange kiri nti nga mmaliriza. No, first of all, we are equally concerned about the welfare and the condition of Dr. Besigye. Nobody in the government wishes him to die. The CDF does. Yeah, he does. You are aware of this? Well, he has been tweeting, but like I've been saying, as an individual, not on behalf His government. Not on behalf of the army, not on behalf of the government. Yes. When he tweets that he will come back to the coffin, he will be hanged. Do you get concerned? Definitely. And we have discussed this within the government. And he should stop. He should stop those kind of tweets. Because we are talking about a human being. His case notwithstanding, politics notwithstanding, I think there is a need to respect Dr. Besigye, especially when he looks frail and sick. It is not moral, it's not clear, it's not acceptable that you start describing him in that way. So what the CDF is tweeting, he tweets as an individual, not on behalf of the institution that he serves, not on behalf of the government of Uganda. There seems to